tuli wano ku NBS radio tusinzira okuweereza gwe wenna munange se Uganda lijoli ekikulu kyabina kubanga otuwuliriza buli kaseera kintu kya kuba kitambula bulungi. Kakati ebintu byemulina okubanga mutegeera naku zino mpulira ebintu bingi ebigenda mu Uganda bingi nnyo era nga byetaagisa obwongo okubitegeera ennyo. Kakudire mu Uganda mulimu ebintu bingi ebigenda mu maaso naye nga bikwetaagisa obwongo okubitegeera. Era mbadde wano nga mbuuza Nabikyu nti ani afuga eggwanga lino. Omulina abantu abalaba aba president ng'ayogera ne bamulimba ebibalo n'abayita balimba n'ebibalo. Omuli opposition eyerwanisa mbirayo mulembe guno Kyagulanyi wabadde lido mayi wabadde ku side y'opposition nga yasinga amaanyi wendabye aba opposition ng'erwanagana nnyo okusinga bwe kyali kibaddewo nnyo. Ate mwana watunga abalwana bali serious. Akafo katono bwe kati akalopu kaleeta ebizibu. Era nabagambako wano ne baga nti engeri gye mukulumpuuga gyatambulamu convoy yajagala nnyo yamunyumira. Obwalopu wanyuma. Obwalopu mu Uganda nisiraba nko kulobinga bwalopu nga bwe kyali ku luno. Bamuzze ekisanja ekirala nali sikirabangako. Jjukira nti lopu mwabata kimanyi Kyagulanyi alina okutuula mu parliament. Kati Kyagulanyi sentamu alonda omuntu amukiikirira kyovula yalina obuyinza obwo nga Besigye ne banne bamuliyati bwe bayina nga balonda ba lead of opposition. Nti lwakuba tewali gundi eyo eri direct nga bwe kyandibadde nti abeerewo okubiri mu kalulu kusinziira ku Uganda siogera ku nsi ndala ndi ku Uganda agenda mu parliament direct na representing ensonga z'abo abamulonda. Kakati wano mu Uganda ebigambo byonna byowulira Joel Ssenyonyi ayogera bya Kyagulanyi byonna byolaba akola bya Kyagulanyi. Gwe kasitolemu okukola ebintu Kyagulanyi byayagala kubanga yalina okubaayo nga mufuna ebizibu. Era kyovula kyali kizibu nnyo okuzzaayo mpuuga. Era twali tumanyi buziina buli mu parliament paka Ssenyonyi bwe yajja. Ontegere kigamba kati mujja kwogera ebigambo bingi naye ngezaako basigira kifaananyi nti Ssenyonyi omulimu gwe gwa oversight, cardinal role oversight. Yana badde ku mukutu gwangu walubo wa Chemba ogwa omanyi jo saakoze bwe nakomyewo gye nabadde nasanze obudde bugenze ne ngenda ku TikTok yange eyalubo wa Chemba ne nteekako ebigambo nga bwe nabagambye nti kino ekisi abatera okunfollowinga oba ku NBS Kodeyo tulina ne ku NBS Kodeyo yaffe ku TikTok ku NBS Kodeyo ne YouTube channel NBS Kodeyo official osobola okunfunirayo bw'oba towulidde bye njogedde wano ng'obadde busy ogenda bugenzi ku YouTube oyinza okugenda ku NBS Kodeyo official oba NBS Kodeyo official TikTok oba n'ogenda ku yange eya Lubo wa Chemba live mbeera ku YouTube ne ku TikTok Lubo wa Chemba live obo manya Lubo wa Chemba obo ndaba. Kakati nabadde ntegeeza abantu nti obusungu bwolaba bwonna bwava ku kintu eki kya lopu kyali tekibangawo mu byafaayo bya Uganda sirabangako opposition ebeera ku ma-TV ne radio buli kanaku nga gye boogerako sigirabangako. Eno gye nsoose okulaba eno naye nga kiva ku ani akiikirira ebirowoozo bya Kyagulanyi n'abo abaamulonda ye Joel Ssenyonyi ye lopu kati byalina okwogera mu parliament bwe kibaga nti cardinal role ya gundi
is one, to check the government, put the government in check. Ye cardinal role ya Yoweri Ssennyonyi. Kati Kyagulanyi yandibadde akola alina kuteeka government ng'agibuuza ebibuuzo. Era ebimulaba ebyayogera ebyenguzi ebyaki ogwe mulimu gwe kugenda kulambula nguudo malwaliro ate government okola nga government aleeta ebirowoozo ebyenjawulo ebisobola okuba nga bitambuza eggwanga. Kati bw'alengera enguzi ogwo mulimu gwe. Kaakati kana akafuka loopu kaleese ebizibu. Sajja bamugambye nti yali biliyoni emu. Mbiwulira ne ku marediyo wano nga bakyazizza abantu. Yoweri Ssennyonyi yali 1.7 biliyoni. Muleete obujulizi. Ngabwe kubanga mbuga yakkiriza n'agamba kituufu bampa kasiimo. Abantu bamugamba naye mukulu. Gwe yagendayo bugenzi wano just akasiimo wakafuna ku ddiiru ki nga banno tebaabufunako. Kati Kyagulanyi Ssentamu bwe yalaba n'agamba nti bannayuganda mbamanyi bayinza okunkyukira. Nti obuzibu obuli mu Bakyagulanyi ne banne bano Bassennyonyi mu Uganda tekibangawo kugoba muntu bwe batyo. Mu Uganda tekibangawo kyovola bw'osanga n'abawolereza mpuuga. Mu Uganda tekibeerangawo ko omukulembeze n'ayimuka n'agoba vice we oba deputy we. Tekibangawo. Kati mu Uganda kipya kyovola abantu bakibaganyako ebirowoozo kubanga kipya tebakirabangako. Mu mawanga agaakula abantu balekulira. The moment kasi bawuliramu embeera y'okuba nti accountability tegatta. Oba afunye sente mu ngeri etamatiza oba gifunye mu mateeka oti abagenda kukyampisa kubanga amateeka bagamanyi nti buli omu yeekolera amateeka ge. Kati mu bazungu bagenda kukyampisa. Kati awo mbatutte mu kintu ekizibu ennyo. Efuuka moral matter. Kidda ku mpisa morals. Kati awo mutandise okuntegeera nti yes oyinza okuba sente baazikuwera mu mateeka era commission yayisa nga kiri mu mateeka ne sente zaayisibwa, naye abazungu badda mu kyempisa nti ku mbeera eri mu ggwanga Uganda ng'abantu bali mu kubonaabona nga n'abayintaani beetaaga sente mwe ne mwegabira sente. Kidda ku morals empisa nti ku mbeera eriwo mu mwakirabye nga kyampisa. Kati amutandise okuntegeera nti yes amateeka gayinza okuba bwe gagamba naye mwakirabye nga kyampisa. Kakati mu Uganda ekyo ekyokuteeka parliament ku bunkenke bwe kiti tekibangawo. Kati wano kikwetaagisa okuba nga oli omutwe gw'ekyennyanja naye ng'olyamu liiso okutegeera byenjogera. Kuba manyi mujja kuyombaze naye muyombaze nakoowa dda navumwavumwa dda naye njaga nnyo babuulira amazima. So kati bwe kidda ku side ya movement President Museveni ye ali somehow azanyamu politics we. Azanyamu politics ono bwe naamugjawo ekitundu kino kiyinza okunfuukira ekizibu. Kasooke muleke kyovula bagamba bo akwata mpola ebintu. Abamu baga nti no is mature enough aludde mu politics abitegeera. Kakati ogwo omulembe mulala kati guno omulembe ogujja oba oguliwo kati ogwaba Kyagulanyi mulala muko nti bo system gye batambuliddemu kati y'abazungu kati yansizi na demokrasi oli we mugundo bw'oba obbye oba nga bakuwadde sente nga tekirimu nga si kyampisa kimala olina okugobwa oba si ekyo lekulira. Kati yagaana okulekulira yakkiriza naye n'agaana okulekulira ekifo kye ekiba komishona. Kakati kikyendeeta nti kati wano obuzibu bwe buli tewalasobola kibagirayo nga bwe kibagiddeyo. Kati obuzibu bwe buli era bannange banne mutya abantu mutya abantu kubanza bali bintu bintu singa gundi ono abadde ekifo eky'emyaka ebiri n'ekitundu bwe kiyombya abantu ne beerega ebikya. Kati kyovula be kiri mu FDC ono Kyagulanyi ekirabukira ekitawanya FDC babeesije balwawo okutegeera